natuukaawo nali nagulawo adda dduuka nakagigulawo ndowooza wakayitawo nnaku nga ziizo naye nga nagigulawo. Kuba nalaba abantu nga bankyagadde ne ngamba ne wano nkolayo kati abaana bano ne bampagira ne bampa ku ssente kuba sisuubira kuddayo kukola kolera muntu era Mukama akikole kyakinzigyeko koledde abantu ebbanga eriwerako. Omusajja ngena ngaka nkukuweko zino nawe oyongereko zino koleki kola edduuka. Abaana bo nange ne mbayita nkoze Jojo collection bampagira yes bampagira ne ngamba kati olina we wambuusiza mukama wo omugamba otya nti kati nvudde ku mulimu sigenda kudda? Mukama wange already amanyidde yegwe omuleetera ba client gwe mulungi musaayi. Yes, nkyagala mukolera emirimu gye bulungi nga buli kamu nkawandika bino bye bawayiriza simanyi gundi yabbye wano kuba natuuka ekiseera nga baneiba bagamba naye ono omuwala akola ku saluuni eri mpandika haircut 10k ono yazze bino bye mbagamba nti yes ekintu osobola okuwandika nti haircut nowandika 10k ono ya bantu bameka ku lunaku 14 olunaku eti ono yakoze hair dry yayozeza mu mutwe byonna nse yali yawandikanga kati mbyembuuza mu bawa oluzungu nandise byawandika mu Luganda basiri naye mbiwandika mu Luzungu. Bannange mbajjukiza nti abanakyo Hub bakugamba gwe omukyala eyoleka bulungi weeyambiseko ku majaani gaabwe gasala weight bajja kuba bakuyambako okukuza mu shape ekyo banayite mukyerabira amajaani malungi nnyo Jojo. Kati ng'oyingira ku TikTok awo following erinnya abantu beeyongera buli we nagendanga ku live nga bwenvaawo bwenti sangayo abantu banfollowinze abantu banjagadde banaye nga ngamba bannange ono mikita nfudde serebu eno nga neyita serebu omanyi kuva dda nali njagala nnyo okubeera serebu ate nga wali okyali Rwanda wekala kubeera muyimbi nazinako ku stage e Rwanda ne bampa akasimu buno obutini we buti kati nze nali manyi ngenda beera dansa naye maama tewasobola tekyasoboka naye kyemmanyi ngenda beera business woman inshallah yes nga bammanyi erinnya lyange litambula eno neri business center. Yes, nze ngenda ku replacinga Zari. It's amazing. Yes, Zari bambi ngenda ku very big. Yes, oyo mukazi tulina omulabirako nnyo abasinga abawala bino byemumugamba nti mukulu nange ngenda tuuka nga babingamba okitegeera nga nafuna dda ssente ngenda tuuka ekiseera nga bangamba oyo Jojo mukulu teyeekaza biki mu myaka gyange mumpite mukulu naye nga kyenina kyekyo kyenafunako kubanga muba mutandise kumpita mukulu nga ebyange nabimala awo Zari wali yamala ffe balina okustrugglinga. Yes, so aging up gracefully like that ne bagamba nti oli mukulu naye nga olabika ng'omwana omuto si kyangu. Yes, kyangu nze bampita mukulu wali oli yaŋŋamba obeera otya n'emyaka 19 nze golaba wano celebrating ngako birthday oba pisa emikwano gyange tugenze tu celebrating oba wali abali mu kuwishinga birthday no sikikolangako kubanga mu bintu byokka bye nali mbeerangamu kunoonya mirimu kukola olisa omwezi gwokutaano guyiseeko nga sibimanyi. Yes, nga sibimanyi ogenda obijjukira kimanyi omwezi gwayitawo dda nze mpeza omwaka ng'omwaka tutandise bweti nze mba nawezeza dda sagala kumanyi. Okitegeera kati abantu abo abakugamba oli mukulu just golina okiteekinga omanyi kati bano bampita omukulu kiba kitegeeza ndabika ng'omuntu omukulu kuba tusobola kumpita mwana muto ng'embeera zange z'abakulu so nze kinyongerako nnyo. Amazima
kinyongerako nnyo kubeera rich ongamba ndi mukolo ongamba ndi mukolo ndina akafaananyi kendaba munze neŋamba kitegeeza nti bano balina kye bandabyemu kati wemba mbadde nkola kino kankikyuse kikuyisaamuko bubi abantu b'oku social media okugamba nti oli mukulu ate ng'oli muto nedda nze genda tuuka ekiseera ndowooza wempezi 2 ngamba 3 ku respect gyenjagala ku respect gyenjagala mba ndabira ddala kyekyo olina engeri gy'ozinaazina bw'oti mu buvidiyo bwo bwa tiktok n'okola buchallenge n'okyuka n'onyenya akabina n'otulaga omubiri jojo bino ebintu wabisoma nedda obikola bukozi ejabuzi olidde oluyimba okopyeko omu kubo kintu kisobola kuva mu mutwe n'otandika okukola soka n'olaba challenge n'ogamba kati mani abakikozi n'obeerako gosiima n'okopamu mu bumuvu bwakozaawo kukopa si kibi bambi si kibi n'enkopa oyo bwakoze naye mukati ono yakoze omukono bwati kankoleko bwenti just we batyo natambuzanga obulamu bwa tiktok obi challenge we batyo so kati abantu bwe bakuyita nti oli mukulu doesn't upset you at all no wadde n'akatono pozi binleetera essanyu kubanga ati kyosobola kuyita mwana muto nga byokola by'abantu bakulu ate sobola kuyita muto nga ndaba embeera zo z'abantu bakulu era n'oba oli mukulu mba ngenda kuyita kati wali abantu abakulu abeeyisamu ebiyisa by'abaana abato nogamba omuntu omukulu yeeyisa ng'omwana omuto oba olera kyoyogerako oba okiraba kati wampita omwana omukulu ompita jojo omuntu mukulu era kyoyogerako oba okola ki oba okiraba wali ensonga lwaki oba ompita mukulu ate kibajje kimpa essanyu bamanyi kati oyo tamumanyiira ampita mukulu kitegeeza nakyemusinga mpa ekitiibwa kati nze mpulira bulungi nnyo bambi era temulekeraawo mukipinge mulina ebintu byemu mundetera mulina abantu bamunteeka mundetera mulina ekirowoozo kyemumpa ngansi mu byonna byonyumiriza ogambye nti ogwakulira mu nnaku naye ojjudde 3 ku mubiri zino wazikuba ddi nedda ekyogamba nakulira mu nnaku nedda nakulira mu family nungi 10 years nga wano okula ne mami we natandika okumanya okuhasolinga kyeki oba okulabirira omuntu kyeki oba omuntu okusaba 2,000 kyeki yes awo nabimanyira naye ebya 3 kubanga 3 tuzimanyi ng'ez'abayaayi ate sirabyemu owayaayi nze 3 eno wali eno nono neziteeka waggulu y'endala kubanga ono namugamba nkube akamuli nga 3 z'abawala zonna zino we ziba zirabika kati oba yali tamanyi ate nange ndi faala kyenjagala mpulira nkyagadde nnyo nga buli omu babeera ng'olina kyoyagala kuba nalaba nga nnyo ennyimba za Kadibi ng'erina kana 3 kabeera nako oba wano kati nali nkagala nnyo simanyi oba lwaki saakalowooza nakuba nankateekako very soon nemugamba bino babibike 3 is just kintu kyenjagala munzi kyova olina 3 everywhere zino ntono ate oba okyayogera 3 zino ntono naatera okuteekako wano ekyo tukikola ngenda kuteekako baawo kyongambye wabuvunaanyizibwa kati olaba yankwanako ne 3 ate nezo yakusanga nazo ye olaba omuntu w'olugezigezi noba kusanze n'ekintu tekimugana kugamba munange nedda kubanga nze kubulire tewali musajja ayagala omuntu mbono nina kyemwaga n'olwa naye ezo nnaku zonna nga oyina 3 kati singa abadde tankyagala mbulwa oba 3 ono omuwala ayina 3 wemutwala mu mikono gyange banaalaba batya singa era yankyawa yes 3 nze si buzibu wange ne buli omu ali around me era oba olina obuzibu ku 3 olina okukakana naye banaye okoze sente jojo nkulaba n'essozi ompa ku sente
nedda si sente za kukola bukozi sente za kukola bukozi tuwa ku connection animu abalina okumpa connection nze ntenage batuuka kati waawo bannange otuuka akasente tewali sente nedda bakasitoma bange bambi kampisayo bizinesi yange adijja yange wembadde nina ku ngoye nayongezaamu porridge products badaling basaba mujje mumpagire abali bweru mu size ez'enjawulo mujje bambi mugende ku TikTok yange Jojo typinga Jojo Tracy ogenda kubonsanga namba yange kweriawo sindikira message go sirike ogenda kuba kabiri okafuna omutini omunene oyagala figa oyagala ntumbwe mkwano jangu yes no banaye mukozi that's one thing I love about you bizibu ki byosinkana ku TikTok ebizibu wali ebizibu etusinkana ku TikTok ng'ebyokukola akalango nedda waliyo akusasula obulungi waliyo natakusasula bulungi ndowooza buli omu akitegeera kyenjogerako especially abakola obulango ku TikTok abakola zi challenge ndowooza mubitegeera nti omuntu asobola okuleetera ssente nga teziwera oluusi oba nakugamba nti nina bizinesi yange bweti njagala onnangireko n'omugamba nti omanyi nkolera ssente bweziti nakugamba nze siziweza nina bweziti n'omugamba nemukiriziganyaawo ssente ezemukiriziganya nogamba nti wano nange wenkola mbasifunamu losi nnyo naye nze ekintu ekindimu Adija njagaliza nnyo kubanga mbasiraba ensonga lwaki ŋŋaana ate nga newemba sinza bitunda sente newa tezigenze uwe tezigenda kudda wange so nze omuntu wansaba akalangu ndaba bintu bya mba nkisobola ate ekintu ekyangu nnyo bagenda kyakwetunoza mu kamera oyo ogwera ebigoma 3-2 ng'ekintu kimukoledde kyolaba ng'ekitono nga mbatumbakolera bwe batyo mukolera ate waba takumalira tanabakumalira sente woddamu okumugamba munange ka balance kiri kitya nga sinalaba ka balance waba muntu mulungi akaweereza waba nga simanyi oba tubayite bantu babi oba ki kuba oluusi asobola kikutaaningirako nakugamba ffe twayogera kino tetwayogera kino okitegeera te gwe mukozesa platform data wo obudde okitegeera so nange nendaba nti ebintu byakukola TikTok ndowooza bambi musobola oba weetaaga management ndowooza nobeera n'omuntu nga nomugamba receiving bino tulina n'amateeka agafuga nti wongamba nkole kino tekikirizibwa kino tekikirizibwa nze nkoleraku eno pace kyembadde njagala okuteekawo ssaawa zino nti waba oyagala nkolera kalango oluyimba kintu kyonna kyotuukirira gunde ono yes okwewala ebintu ng'ebyo okujja ti omuntu waliwo abantu basically bwe wali osinkanyeeko naddala mu field eno ey'akalango field eno ey'akalango nti nze nina omutima obulungi nyoba kale oba oyagalako yes kyeninza okwogera nti nina ebigambo ebitono ontuukirira nina ebigambo bitono yes ndi mwangu nnyo olinga kugamba kati oyo muntu mwangu ate ennyo okubawala bannange kusinga n'okubalenzi ti omulenzi kukwambuwalira nekwamba kiki nedda okitegeera naye omuwala bangamba bambi alina kyagezaako okukola katuyambe okitegeera wokikola mu mutima ogwo mulungi gwogolowooza omulungi oli alinza okutaaningira oluusi nakugamba nti omutima gw'omulungi mbadde sigwetaaga okitegeera kyekyo bwe buzibu bwensinga okusanga mu bintu byobakuvuma ne bakukakkanya wansi bo tebakukosa I remember olwokuba bino ebya video tubyogeddeeko naye awo wenamanyira nti abantu wali abantu abamu abatakwagala n'abantu abali kwagala n'omuntu gotamanyi wadde wabeera ekyo kintu nakiyize nti wali omuntu twegendereze nnyo bannange
wali omuntu ayinza okubeera awo nga takumanyi tamanyi osula otya nga nedda nga takwagala bwagazi n'okugamba nti abantu nakulaga nti abantu akumanyi nnyo it's okay tekimugaana kwanzisobola kujja wano adita nenkwewanirako manyi Davido namusisinkanako wali Kenya ojja kugaana waliwo yajja okulanda kushona nsitula onagaana ojakiriza kuba toliwo naye kino kyoku video yafuluma ne balowooza yenze naye tebyantuukako direct singa ogyogeddeko kuba wenalabira nti wali abawala abatanjagala ati oyo omuwala gwe batta obufaananyi bwe obwa nudes teyali gwe bufaananyi yes teyali kubanga abantu bagamba nti jo gyatuyiyemu obunyuzi nabira aba comment section zange wenkola video bye bibeeramu byokka twongere nodzi webityo naye watunuulira omuwala nga naawe olaba mufaanagana wasooka n'otya n'ogaawo bayenze kati ekintu kyotakolangako bwekijja lwaki oba olowooza nzira wekifaananyi ekyo wekyantuukira nalaga bulazi maama kuba me I live with my mom namulaga ne mugamba mama yes naye sagala mama abeere wala kitegeera jjajja obulamu bwakyuka masha alina okubeerawo kyayagala kyafuna okitegeera kati tekimweta kati okugenda wala difference eriwa tewali kati abawala abo bwe namanyira nti wasobola okubeera abawala nga tebakwagala ate nga tebakumanyi kyekintu ekyo nze namulaga ninga mama naye wali omuwala nfaanana omulabye ati gwe mama omuwala amaaso kubanga alina engeri gye yakolamu amaaso bwati ndowooza amaaso ge engeri gye galimu amanene nga nange manene kati bwe yatunulira waggulu we bwati nekiragira ddala nti yenze nange siba nenya kuba omuwala anfaanana anfaanana kubanga mama omuwala ono anfaanana naye siba nenya yoyo omuwala gwe bagamba nti afaanana Gold Vivi ate afaanana gwe yoyo ono mulala waliyo bifaananyi byafuluma omweru yes oyo mulala kuba nalaba ne Gold Vivi ali mu kwesplainingirako omuwala nfaanana si yenze nze nagamba tusafuluma nkola ekintu ekyo kubanga olaba omuntu sinakuyinza ogamba tebinkwatako kyolowooza oba nze kyendowooza oba omuntu omulala sinsobola okuva kati waliyo ebintu byonsobola okwesplainingira abantu ningamba kino kinkakatako kangende nkole ki bagambe mbanyonyo naye wali ekintu kyolabira ddala nti kinyonyonyola ntya tandike busiyenze bannange nagamba sigenda kukola ki sigenda kwenyonyola nga nsekana even sirama nalabarama nga ajjeyo video nga nvuma nabagamba oyo jojo naye naseka omwanya ti naseka nabakenda maseka ganvamu naseka nnyo nze noyorama bambi siwama busimwagala nsanyusa kati nze bikugamba nti ono namunyigidde lwakuba yanchogeddeko sibibeerako nnyo kati ebirungi byofunye endowooza ku TikTok byebingi okusinga abantu bafuna nnyo ebizibuzibu ndowooza kwe TikTok ogifunyeko ebirungi bingi yes TikTok ekyo kyesinga ekema gamba nti ekema abasajja bangi babakukwanirako ate nga tobalabangako yes era baba bakukwanirawo ku TikTok ate n'ogenda mukemebwa oluusi kati abawala si muwala yina mbu we bamukwana gamba nno never kubanga nti abawala balenzi babeera 10 okuba oli mu kukemebwa mukwano abalenzi wasooka ku babiri ne bakufuuka 10 nga buli omu akugamba bibye okitegeera ng'ogamba kati oba mutuufu aliwa ku bano kati obeera wamutima omunafu oba omanyi nti gwoliko ndi mulungi nnyo kati bantaaliko basajja balaba nze nzekka wobizanyiramu oluusi osibe bano bosanga ali lubutu yafuna alina abaana 3 2 nga naye yatuuka mu mbeera y'okubeerako nga yaliko yes kyobalaba nze I was calm ne oba olaba ng'otrendinze nnyo abantu buli omu akwogerako osikala calm kati nze nefula nga atabimanyi oba tabirabanako oba bye bemwogera eri wabweru sibiwulira kati kina kye affectinga ku
ku mind yange ebirowoozo bye kuba ebirowoozo ebireeta idea ya bibino byokugamba buli muwala abeerako on top oba oli ku Kampala oba oli buli muwala abeera on top kati eri kubeera ku top kwalina engeri gyobikwatamu kuba mubeeramu abasajja bakuwa sente nga tulina zogenda ozikozesa ng'oluusi weesanga ng'olina sente nyingi nengamba banaye bano bonna bampa sente bategeeza ki kati obeeraawo ng'oluusi ndi mulungi kati wano basajja bonna abanjagala ono mukyala leero ono ne mukyala w'enkya ono ne mukyala w'enkya otuuka ng'ofunye olubuto oluusi ozadde abaana 3 4 ng'obulamu bukonoonekedde kati nze nalabanga nedda. Kati amawulire ga bunnodoozi ago gaakusangawa? Gansanga neebase nze omuntu ayagala nnyo okwebaka mba sirina byakukola. Ogenda okulaba akavidiyo kakutuuseeko omusimu? Iye kantukako actually omuwala yali Vixen ye yakansindika ne simumanyi nga omanyi nti abantu abakumanyi nangamba ino video yo ngisanze mu group ko nze webale kumpereza nangamba naye samugamba yambuza yegwe ne mugamba nedda siyenze nikigwa nangamba audio group erimu ba Vixen I don't know oba Kampala kuno simanyi bo bali mu kuvumira mu nyanze tebinkwata ko ebintu bibeerawo so tekina big deal sabifaako wakati omuntu akuvuma kati ate nekisuka abaana ne bagenda ne bakola ki bajjayo namba yange mu group mu kubayo yange jukira gye nkozesa wano gye mbeera nayo ku replying abaana nani agenda kukola order bintu bya business obimanyi omwana ne bakwata namba yange ne banteeka mu group ku mpaka banfumira omwo kati nebuuza gwatali bba wange toli maami wange tolina kyo kale si kugamba nti oba ndi ku ngeri gye njogeddemu naye ekyo kyali kisusa okukwata namba ngino kiteeka mu group onvumiremu nti atali mukwano gwo siri muganda wo kyabaluma nnyo n'okunsinga nagenda owulira voice bebazeeteeramu abo bonna bebazeeteera zinodzi batusiriwalirako bebamu bonna bebamu okitegeera something like that nenzijja naama mu group nekibeeranga bukyali. Tubabuuzizaako olinayo akatale ke kajojo? Byonna obyogedde baheetaazi obayitako otya? Bajje bampagire mazima baheetaazi mujje mumpagire mbakoleko muleme okufiringa lonely kuba ebyo byonna kuheetinga muntu kubeera lonely bambi mujje mbakoleko mujja kwezuula togenda kuddamu ate abawala abanoonya abaami nga bababuze ndaba gwe abaami balinganga gundi bakuyiikiranga mubisi gwa njuki okikola otya? nze nali manyi kyenjagala abasinga abawala tabeera nakusalawo kati kino kyerina okugoberera okufuna kino kyenjagala kati abawala abasinga tebabeera nakusalawo kati oba oyagala kufuna kyoyagala mu bulamu buno salawo kyoyagala. Okay. Kale bannaye munzikirize mbasibulenze ekikemeja Hadija Kigozi tubadde ne Jojo Tris olunaku olwaleero abamufollowinga ku TikTok awo mumumanyi abadde mu videos nyingi n'abayimbi n'abatiktoka na buli muntu yenna. She's a very friendly girl, mwala muto nnyo newankubadde muvuma nti mugadde yagamba ebyo tebimuluma. Nina kamu ke sikubuuziza nkeera interactingako ne ba tiktokers banno Jojo? How? Kola video? Okusinkana ne musinkana mwezo meetings z'aba tiktokers biki? Nedda sibibeerako mpozi n'emikwano gyange TikTok nti bwoba balina idea bayinza okumpitiramu naye nza omugamba nedda nedda naye sibeera mu meetings z'aba tiktokers. Kale bannange mbajjukiza nti tulina amajaani Nachoti Hub aba Tropical Hub.co be bakola amajaani ga Nachoti Hub bakugamba nti gweyagala okukendeza ku size oyagala kukendeza ku mugejo bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kubeera bakutuusaako amajaani ago bulambalamba. Amajaani oteeka amazzi ganyogoga majaani malungi nnyo ate nga gakolerawo. Akubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kubeera bagakutuusaako wonna wooli n'abali wabweru w'eggwanga kasita obeera ng'ogiready okusafaringa costs bajja kuba bagakuleetera. Yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.